Ampuliriza nkwaniriza mu ssuula yaffe agenekera atumaasa mu kitabo kino Pawulo Kirimuttu. Mujjukire nti ekitundu kye twafundikidde oluvannyuma lwa Lukenga okusigula TN yali muganzi wa Pawulo, tulaba ate nga Lukenga agenda ku muganga nga kyanoonyaayo ate kuloga Pawulo. Era ekitundu ekyo twakifundikiridde ng'omuganga amuwadde eddagala lye yamutegeezezza nti lyali lya kuloga Pawulo awunge agobone ku mulimo, wadde ye Lukenge mu kusooka era yagala Pawulo afe bufi. Katuve wano tuyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno agenekera atumaasa. Pawulo teyamanya kyamubagula, yali asoma essuula ey'okusatu ey'ekitabo eky'olubereberye mu Bayibuli era ng'atuuse ku lunyiriri kaawa we yaweera bba Adamu ku kibala. Yalabiraawo nga Bayibuli agisuula eri. Ku mmeeza kwe yagisuula kwe kwali ekisumuluzo ky'emmotoka. Engalo ezagisuula zadda na bisumuluzo. Galagi yali nzigule. Okutemya n'okuzibula nga musonso efuluuta. Yenna ate Pawulo omuliro yalinnyako kenkanawa ng'ewenyuka, wuuyo mu sitenseni, wuuyo mu maduuka. Ab'omu maduuka baagiraba kiwenge, anti ng'embiro z'epirimpya ng'eringa empendule. Abantu bangi emmotoka baagikubiranga nduulu. Abandi naddala abo abaasobola okwetegereza nti ye kapyata ya Pawulo ate era nga bamumanyi n'envuga ye beewuunyanga bwewuunya sipiidi eno, kubanga Pawulo ng'etteeka ng'avuga mpola nnyo, mpozi mu woofiisi kye baava bamukazaako erya sipiidi nnya. Emmotoka ng'ewenyuka ku kaserengeto nga kyojja oyise mu maduuka, emmotoka yasangawo nnakizaalizi ng'akumaakuma obwana bwe awo mu luguudo. Obwo nno musonso n'ebubunya emiwabo. Ate wammangako waaliwo Nnakabega eyali ekutudde ku nsiko era ng'eyinaayinira mu luguudo. Oyo baamutwala ennyindo y'enkata. Emmotoka yagenda efufuza mu bisubi, wuuyo mu ntembo ya Nakyetengu okutuusa lwe yakoona kalankisi ku jjinja ne zaabika. N'eryoka ewummuza obwenyi bwayo ku ggulumu eryali okumpi n'oluzzi. Liiso ddene yekka ye yamanya bwe yabikka ku Pawulo obusubi. Era musajja wattu Pawulo yava mu mmotoka ng'afuuse na kagatto kamu, anti endala yasigala mu mmotoka. Ate n'ekkubo erikyama ewuwe yaliyitako kuutwe, era yali akyeyongera okudduka baakwata mukwate ne bamuzzaayo eka. Wabula bwe yatuuka eka kyazira kuwummuza luba wansi ng'atandika kwebaza yagizimba era okugenda okusisimuka ng'obudde bukedde. Ate bwe yafuluma ebweru nga musonso yagirabaawo mu luggya. Abeekisa baali bagimugiddeyo era mu butuufu yazuukukira nga n'awaka waliwo abantu bangi abaali bazze okumusaasira. Abantu baali bangi ddala era nga bonna beewuunya omuzimu ogwatisse Pawulo okuvuga endiima bw'atyo. Mu maloboozi amangi ago Pawulo yagenda okuwulira nga erya Nantume liyiseemu nti, ebya Pawulo nga bikyali awo bannange mulowooza nti Lukenga anaawona? Lukenga yabadde avaawa? Musajja wattu kuno yali yadduka nako dda. Okusooka ebigambo bino tebyalina nnyo makulu eri Pawulo. Yali ali ku nnaku ye, wabula yagenda okuwulira nga Ssematimba era bwe baali bakola mu woofiisi ng'amugamba nti, maze okukulingizaako ka ŋŋende ndabe ku Lukenge, anti batugambye nkyaliko kateetera. Awo Pawulo bwe yaggukira amatu so ng'ate gamuwaawaala n'akebuka nti, Lukenge ki? Mulwadde ki? Ani ababuulidde? Ko Ssematimba nti, tonnategeera. Lukenge wamukoonye. Bw'obadde ndowooza ogezaako okuwonya embuzi ng'odda ebbali eyo gye wamusanze. Naye tekirowoozeka nti awona, mu butuufu aliko kikuba mukono. Musajja wattu Pawulo emmeeme yatandika okumuceekeera era kwe kugamba Ssematimba nti, tugende ffenna. Nze saategedde nti nakoonye n'omuntu. Bannange kati ali atya? Omusajja w'abandi tafa. Gira nno tugende. Abantu abaali bazze okulaba Pawulo abamu baasigala batolotooma nti, ate ono kalidda lwasunkuna ddawa?
tuzze kumulaba ate atuleka wano. Yalowooza nti ekate twaleeseeyo mirimu. Abo nno be baali batategedde nti Pawulo agenze mu ddwaliro. Abaategeera abamu baatandika okumuyisaamu emimwa nti ate anoonyaayo ki? Yabadde amutomera nga talaba, afa amulya ennyama. Pawulo bwe yatuuka mu ddwaliro yasanga endiga erinnya enju. Kwe yasookera okulaba nti ebintu si birungi waali awo ku mulyango gw'eddwaliro. Yasangawo akasajja akakuumi ne kamwamira mu Luswayiri lw'ataasobola kutegeera nti wewe wasenzi munaenda wapi? Saya wangeni bado fikirudi upesi. Musajja wattu yakanda kwewozaako nti mu ddwaliro eriyo muganda wange naye osanga wenjogerera wano nanga afudde. Nga ko kakanda kagenda mu maaso nga bugolo nti wewe hapana, sikia Swahili senze. Ye mwami Ssematimba ekiseera kino kyonna yali asiriikiridde, naye omanyi okusirika tebuba busiru. Gw'ate wandiga bw'akoteka omutwe kimugaana kumanya ntejje ziraze. Ye teyava akwata mu kasirikale mu ngalo nga bw'akawaanirira nti nange mukwano gwange neefuulidde. Akasajja kagenda okwanjuliza engalo zaako nga mulimu akapapula siringi nnamba. Munnange abakulu baagiraba dda siringi weekuba egonzaawo. Omusirikale olwalaba ku kapapula yaggulawo bugguzi nga bwe yeewugguusa nti lwaki obudda temumbuulira nti nammwe muli ba sitaafu? Sebo muyingire. Pawulo ne munne nga beevumba ddwaliro baaba mu kasenge ka mulwadde. Basanga ekitanda kyereere, tewaali na ssuuka wadde bulangiti. Mu nsonda awo waaliwo Nansi yali ayambadde ekiteeteeyi ekyakakobe. Yali yeetalira ku mulwadde eyali akolola. Wakati mu kisenge waaliwo emmeeza okwali kutudde Nansi omulala. Yali avuunise omutwe gwe mu kitabo kye kye yali asoma. Mpozi atere yeetegereza ennukuta. Abalwadde abamu abalala baali banyumya, kyokka Pawulo bwe yalabanga ku kitanda talabako muntu, omwoyo ne gumutyemuka. Ate ye Ssematimba yazisoma aziva wakati nti ono baamukyusizza. Baba bakyali mu kwewoonaganya, akakazi akakadde akaali kava okwoza ekikopo kyako kye kaava kayimirira awo ng'eno bwe kakutte mu mbinabina ne kabasaasira nti basajja battu mwe bannyini muntu. Kitalo nnyo bannaffe, afudde nnyo musajja wattu oyo. Ndowooza abasawo kati bamubaaga. Ate munnanga abatemyako bandyagadde wambazzi baakwata bukwasi kkubo nga bagenda mu ggwanika. Okutuuka mu ggwanika ng'ekiri eyo si kibejjo. Abantu nga baaziirana, ate olwalaba ku Pawulo ne basaanuuka buto. Waliwo omukazi yali yeesibye amafuvu okuva mu kifuba okutuukira ddala mu kiwato. Oyo yeeziribangwa n'agwa n'eri, ate olwalaba ku Pawulo n'ayongera okutema omulanga nti nyaba omutemu, munnange wandisenze, wannanze ekyokundeka obumbula. Musajja munno teyakuliiko kabi konna, yakudduka. Ssaalongo nadda wanze, ondekedde ani Ssaalongo? Ti eni waabwe simanyi nnaku, ti eni waabwe simanyi katali, tewandimmanyiizizza. Era yakaaba n'ebigambo ebirala bingi nnyo nga bw'alangira Pawulo obutemu. Pawulo bwe yalaba biri bityo, bwe yeemulula teyadda, yagenda kibombyambwa. Era ne mu kuziika teyalabikako nga talina gatambaala nnamwandu. Mu butuufu yamala kwegeyaamu na Ssematimba, era Ssematimba n'amugamba nti ssebo, oba ng'okyayagala obulamu nkuwa amagezi ga bwereere. Tulinnya ku ntaana, abantu b'omufu balalu nnyo, bakyayinza n'okutwalira obuyinza mu ngalo zaabwe ne bakumiza omukka omusu. Ku ntaana Ssematimba ye yasoma amabugo. Yasooka kwebaza abantu bonna okwewesa emirimu era bagende okuziika. Ne yeebaza ab'oku kyalo olw'okuzimba ennyumba eŋŋumu bw'etyo. Ne yeebaza abantu abaabasuzizza n'okubabeesabeesa mu ngeri yonna. Bwe yavaawo n'alombojja obulamu bwa lukenge. Yali amaze ku nsi emyaka 32. Yali yasoma bulungi, yali mukozi mulungi, teyalina mbojje nnyina muntu yenna. Era bwe yali
era Ssematimba bwe yatuuka ku nfa ya Lukenge yategeeza nga bwe yali eyeekibwatukira, kyokka yalaga nga bwe kyali kituukiridde nti omulabe w'omuntu anaabanga mu nnyumba ye, kubanga Pawulo mbusi ye yandisse Lukenge. Bwe yatuuka awo n'asiriikirira mu mpozi okuwa nnamwandu akakisa naye okugattako ebibye, era nnamwandu yatulika n'akaaba nti, "Woo Ssaalongo wange, ngenda kukuleka eno wekka. Pawulo, tewandisse musajja munno, wandisse nze, naye ssebo weerimbye." Era nnamwandu yali akyagenda mu maaso, omusomesa yali akotese omutwe n'amukomako nti, "Nyabuguma, sirika nnyabo, Mukama ayita abo b'asinga okwagala." Kyokka olwo lwe lwanya omwenge. Buli muntu yategeerera ddala nga Pawulo bwe yagenderera okutta Lukenge. Ampuliriza, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essula yaffe agenekera atumaasa, bwetyo bwerabise paka lwe tunaakomawo n'essula yaffe endala. Katayira anyumiza abasomi. Mubeere bulungi, mweraba.